Mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga 2016 tusuubira okulayizibwa okwa Loodi Meeya, Loodi Councillors ne Councillors aba Kampala City Council Authority. Naye era kyasangiddwa nti mu sabiti y'emu ku sayidi ya security tulina omugugu munene olw'okuba nti tukyazizza abakulembeze ab'amawanga okuva mu mawanga abiri omuli ekya Republic of South Korea n'ekya Republic of Turkey. Bano omulede President wa Republic ya South Korea mwali mu gwanga ate owa Turkey asuulirwa essaawa yonna. Okweyongera ku ekyo tuli mu nteekateeka ez'okulaba nti olunaku lw'abajulizi lubeerawo buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga kutambula bulungi nnyo. Tugenza okulaba nga abalamazi okuva mu bitundu ebyetoolodde eggwanga bangi, abasinga bamaze okutuuka, abalala bakyali mu makubo. Okulamaga kutera okusomba abalamazi bangi okuva mu bitundu ebyetoolodde Uganda, Southern Sudan, Kenya, Rwanda, wano Tanzania, Burundi ne Congo, namwotadde n'ensi endala ezeetoolodde eggwanga naddala omuli abakristaayo. Tulina n'abalambuzi bangi abatera okutwegattako. Omwaka guli omukolo okujaguza kuno kwasombera ddala abalamazi, abalambuzi n'abagenyi kumpi abaali basoba mu miliyoni 2. So enamba ebeera nnene nnyo. Wano wetwasinzidde nga poliisi okutegeeza bannayuganda nti omulamu tubadde tugutadde okusinga ku security oba obukuumi eri abakulembeze bano ababiri ab'amawanga aga South Korea ne Turkey eggwanga lyaffe, okulaba nga okukyala kwabwe kutambula bulungi nnyo, kubanga tusuubira okuganula okw'amaanyi okukyala kwabwe. Ate n'okuba nti abalamazi bangi olunaku luno olw'abajulizi nalwo nga tulaba nti tulina okutambuza obulungi okulanga ebigendererwa eby'obutujju n'abo bakigwanyizi abasuubira nti basuubira okufuna